enebadde mini press conference mini ebadde yange n'abantu ababadde bandaba nga ntambuza ekintu abantu aboogera amazima kubanga bamanyi tebadde nti kuba buli omu ajja kwebuuza nti abayimbi baluwa abayimbi bajja kujja bo mbatadde next time bo bajja next omanye byange mbikola differently owulidde si kujja bonna buli omu ayiike wano buli omu muwadde ekitiibwa kyo we kiri kati bo be bagenda okuddako abayimbi abagenda okubeera wano tubadde wano actually waliwo omwami agambye n'agamba naye emyaka 5 ng'oli mu kuyimba nga tekisoboka siri mu kuyimba creative arts emyaka 5 creative arts movies mbadde ku stage mbadde mu kuyimba ndi promoter creative arts byebyo bye bagenda okucelebrate natandika nina emyaka 15 kakati bwe mbanga nina emyaka 65 awo balabalamu natandika nina emyaka 15 nga ndi mu Kampala Negro Angels nga ndi kaana kato nga nakazaala omwana wange gwe bayita Hemudi Kiwanuka. Abantu bangi babadde mu eno industry ne bafuniramu ebizibu bagamba banna ebizibu bye tufunye bye bingi kanjiveemu gwe kyekya kubenaga kanjibeeremu paka emyaka 5 nemerako naye sikola kintu kimu kati nawe nga bw'okiraba 25 years nkola humanitarian work nemerako bw'otondaba mu humanitarian ojja kundaba wano bw'otondaba wali ojja kundaba wano ojja kuba ondaba owulidde kati nze ndi mulemeziko nemerako buli kimu kyonna naye nga mu kuyimba kwe kwanfula kyendi sisobola kyerabira wewawo nalinga nzanya That's Life mwatu biki ebyo byonna nabizanya ate nga bw'onogamba nga ndi dedicated mu Black Pals n'omugavendugwa nga ndi dedicated naye okuyimba kuno kwa ensi yonna yamanya kyono muyimbi waffe kyekyanfuula era nkisigalako nenkiremerako nenyimba ennyimba zammwe nkadde buli kaseera naye ate mujje ku luno nga 26 ninana n'abava ebweru balegendi abava ebweru ebulaayi eyo mu America nabo balegendi mujja balaba wano sijja boogerako kakibalume Bebe Cool teyali mu video ya Sambagala kubanga yali mu America kati ate nga aba Palm Awards bansaba video kakati kwe kugamba nti omanyi nti kanteekewo akaana akatamunyiize kamufaanana kati era nakogera kajja kubeera ku show yange okuva olwo soogera nko nako kankubira simu nga kampulidde ku mpewo ne kagamba nze nali akaana ku nkyaliyo mu kifo kyekimu Makerere era akaana ako kajja kuba wano nja kanoonya paka lwe nakatuusa wano teyanyiigako n'akamu olw'ensonga kaali kaana naye senga nateekawo ekisajja ekikulu ne kiyimba ye awo tekyandibadde kirungi. Ku pano yo oba abantu abadde wano eno tetulabyeko mutegesi wa Kivulu waali nnyo ba wa Lulango ennaku zino abayimbi mwegumidde okubanga mwetegekera ebivulu byammwe kivudde ku ki abategesi bababba oba nze ndi promoter sebo kati okuba promoter ate banampromotinga kiki nja kutandika na bavuma mukola biki nze nabasooka mu game nze manyi ngenda kwepromotinga abantu bajje banyambako nfune ttiimu nina ttiimu nnene ddala mugenda giraba ku lunaku olwo naye nga nze nsobola okwepromotinga lwaki seepromotinga